Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bwe bituukanga ku gundi n'ogamba nti kanneesulireyo gwa nagamba kasita biri gye ndi oba ofaanaganyeeko obukadde obusatu obwali mu nju ne bwesisigiranya nti agwa oboggalawo nti agwa oboggalawo. Ekyajja ekisolo bwe kyali kitwala akaasooka buno bubiri ne bugamba nti twala mpola toyisa mu kiryo kyaffe. Bwe baamala okkalya ekisolo ekyo kye kimu ne kidda ne kinona akookubiri ne kano era ne kagamba munywanyi twala mpola toyisa mu kiryo kyange era obusiru tekaggalawo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 741 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Era obusiru tekaggalawo wabula era bwe kaama ekyamala okulya akakadde akookubiri kyadda ne kinona akookusatu nako ne kikatwala mu bufunze. Kino kitwala bannabyabufuzi kizze kibayoola ate si bannabyabufuzi bokka kubanga ne bannaddiini tubalabyeko, bannamawulire ab'enjawulo tubalabyeko ne bannayuganda ababadde ku byabwe nga beekolera byabwe nabo tubalabyeko nga batwalibwa abamu ku bo ne babula ne bataddamu kubeera nga balabika. The likes of Kibalama, Damulira n'abalala bangi. Abamu ku baasibwa nga bamachete baluddeyo ebbanga ddene myaka 62. Kyokka n'abo be twali tugamba nti abo banene tebajja kukwatibwako. Dr. Kanokiza Besigye ennaku ezigenda mu 62 gye myaka kumpi 2 bweddu ali munda ne Dr. Abedi ekiri atabaala kigenze maaso n'okubanga ate kirya n'abasigadde ewaka. Muhoozi ng'asinziira ku mukutu gwa Twitter avuddeyo n'ategeeza ebigambo bino wammanga mbikuleetedde mu bifaananyi ebiswazaswaza Lukwago mu butambi obw'enjawulo bwe batandise okubeera nga bata Lukwago nga yeefukira agamba nti pampa zimpeddeko oba diapers zimpeddeko n'atera okubanga mukwasa poliisi kuba sikyalina pampa zimuteekamu mwasobola kubeera nga yeeyambira. Ekitegeeza nti Lukwago embeera gye bamutaddemu tuyinza okiyita nti mu lulimi olufuutifuuti they have humiliated Lukwago to the extent ey'okubeera nti buli omu awulira obulumi n'obuswavu. Bannayuganda ddoboozi likuyita nga ggwe munnansi. Erinnya nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Videos zino nzikuleetedde obutambi obw'enjawulo ne tweets ez'enjawulo nzikuleetedde osobole okuba nga oziraba. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okukaawuka. Kale waliwo gwe nalabye omusirusiru ng'agamba nti ono ye Lukwago mu mutee tewandikutte kwata bali abannuupu bafuutu soja ne bisennyonyi ebyo nga bwe wakola mu Fumbiro ne ŋŋamba Uganda eno. Anyway, amanyi Abaganda bagamba nti kimansa nnako munne ekigimaasa mpalo bwe kigikasukako ewoono enkya kijjawuwo. Ntambula ne bannaffe aba Laika Mobile bagamba nyiga *217*553# osobola okwegulira airtime oba data wa Laika Mobile ng'okozesa omukutu gwonna kw'oli MTN oba Airtel. Ojja bumufuna ate onyumirwa empeereza ey'omutindo. Video nkusaba ogyempera like ate mu lutereevu nnyo nnyini ddala esobole otambula etuuke ku lisekinwa endyetaazo ogifuna kw'oteeka naawe eryandyetaazo okubeera nga mwana watte obeera ekitundutundu ku ffe subscribing ate obeere nga oli part of Beyond Other Newsroom. Njagala sooka ku ebigambo bino byatugume wuliriza bulungi. Manyi nze mbaako bu video bwange bwenjagala tutandike nabwo. Sooka owulirize. President Museveni oliayo ne mutabani wo n'abantu bo tuleme okuboogerako nga mmwe kusanguka nga mugamba nti mulwadde. Lwaki mutubonyaabonya lwaki mutubonyaabonya Mukama Katonda ow'ekisa tuli ku TV y'obulokole eno TV y'abakristaayo katugikaabireko ne Mukama Katonda w'omugulu atulabe nga tulina enyiike Mwami Katerega nfukamidde mu maaso ga Mukama ono w'omugulu
nfukamidde maaso ga mukama ali waggulu araba gavumenti ye NRM bwebonyaabonyeza abantu ne bafiira ebaron abantu ne bafiira wano mukula abantu bafawana ekasese abantu bafawana ekampala abantu ne babonaabona tebalina kyakulya tebalina kyakukola ki gwe pulezidenti Museveni oli eyo ogamba ogenda kukozesa bagagga fe twali tukozeewa mwami pulezidenti Museveni wantabye nga tuli basajja bakulu ndi musajja mukulu ate ndi muntu muyivu naye ofukamiza wansi ku TV y'eggwanga buli omu yenna ndaba lwaki tubonaabona katwogere ku famire yo katwogere ku bantu bo tubonaabone mutute olwaliro nze ndirwedde okufa katufe naye tubagambyeko abantu abali eyo mutulabe musabe omusango oba tulife tuli babi tubeere babi omwami ono bamuyita Tugume ebigambo ebyo yabyogera byonna njagadde okugyayoko ekintu ekisobola reflectinga ku nnaku bannansi bannayuganda gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bawulira ku mitima gyabwe. Ndabye Muhammad Nsereko ng'agamba nti bannange byonna bibeewo naye kino kye tulabye ku Lukwago guno gususseewo omulamuzi naffe ne tugamba bulijjo bakwata abaana naye sooka owulirize naye ekyalukwago tetuli basanyufu tetuli basanyufu tetujja kwogera bingi naye tetuli basanyufu teri yeetaaga kuyisibwa bwatyo mu nsi ne bw'abaani ne bwe kiva mu gavumenti eno oba gavumenti eriddako naye tetuli basanyufu era tetujja kweyisa nga abalowooza nti tuli basanyufu. Bye tulabye alumbiddwa mu nju mu kisenge kye n'aggyibwayo mu mbeera eyo nga bw'ebadde efaanana. Mungu akubiriza nnyo abantu abalina obuyinza okubeera nga be basinga okwerekereza n'okubeera abagumiikiriza. Naye Kyalukwago okulembeze wa kibiina kye looya munnamateeka alina omulala gwakiikiridde kitegeeza akolera ku instruction za mulala. Lukwago okuba n'ekipapula kiba ku ntumye ne bwe yandibadde nakyo nakikuwa n'ogaana okujja. Sikiwa nti waliyo omulamuzi eyandiyisizza kiba ku ntumye. Era ni naani muntu wa bulijjo mutono nnyo. Waliwo n'abuuzizza wano nti Lukwago ni naani? Ni simolo person sebo. Ni simolo mutono nnyo bw'ati. Ebigambo bya Muhammad Nsereko ng'agamba nti byonna bibaddewo naye teyandibadde Lukwago si bw'atyo. Era tetujja balimba nti tuli basanyufu tetuli basanyufu yadde akamu n'akeddagala. Bannayuganda kekikutte ku waabwe banna batandise okuyimuka. But it has been a call to every Ugandan. Please raise your voice. Say no against this violation of human rights, violation of law, and misuse of power. But you kept quiet and you decided to side with the oppressor. When the time came and the oppressor starts to oppress you, then you've rise.
Nsereko abo be banno bomaze akabanga ng'obakolera ng'era mutambulira mu kimu mukulu tugamba batugambireko nti oba oli awo ebikolwa bye bakola bya ttima eri bannansi. Era okusinziira ku zi tweet ze njagala kati okuddamu okukusomera ziizino wano njagala tuzitambule. Tweet esooka ebya Bobi Wine yagambye bw'ati, yataddewo wano ekifaananyi kya Muhoozi kya Eddie Mutwe n'ekya Lukwago nga bali bonna mu basement. Weewamu nno mu kifo kyekimu kyekyo we bateeka ne Eddie Mutwe. Namugamba, this only exposes your mental and physical inadequacy. You're nothing but a sadistic coward who can't face any man to man, who cannot face anyone man to man, neither in a logical debate nor in a physical fight. Mbu kino kyokka kiraga butaba na bwongo. Muhoozi n'ateekayo Lukwago ono n'atugamba nti this fool will not sleep tonight. Kibooko mpaka kawulidde. Honorable Otto n'avaayo n'amugamba nti power and life are all temporal things. In 50 years, the terrain and issues will be totally different. What bothers me is not the safety, in bracket, now and in the future of Muhoozi Kainerugaba, but rather the deep-seated, laid-back silence of Ugandans when they even know something is not right. Agambye atya, obuyinza akimanyi n'obulamu nti bibaawo byakaseera, bintu byakaseera buseera, era mu myaka 5 kijjaba kintu kirala nnyo nnyini ddala. Wabula tafaayo eri oba Muhoozi anaaba atya oba atya, naye ekisinga okubeera nga kimu tuuza obufofofo kusirika kwa bannayuganda eri ebyo bye batunuulira ebitagenda bulungi. Kale okay. Kati wano Muhoozi atugambye bw'ati. Agambye nti Muhoozi atugambye nti today I will release this idiot to police. I have run out of diapers. Never test me again. Nti olwaleero ngenda kukwata ono omusirusiru muwe poliisi kubanga diapers oba zipampa zimpeddeko, toddangamu nonneegezaamu omulundi omulala. Era n'ateekako n'agamba, I am a descendant of the great Bachwezi. They will always rule Uganda. Nti ye omuzzukulu w'Abahwezi asinza Abahwezi bakirimaanyi, era n'atutegeeza nti Abachwezi bajja kukulembera eggwanga lino ebbanga lyonna. Imagine oli nakeera ku makya n'agamba this fool will not sleep tonight, nti omusiru ono tagenda kwebaka kiro kya leero. Kibooko mpaka ngenda kumukuba paka. Tikiri Uganda Mukama yamba. Kengesa haya biraba n'abiyimba era byonna n'abitulabulako. Naye eyo ye Uganda era awo we watuufu we tuli sinakende oba oliawo eggwanga lyattu we lituuse. Banna PFF bavuddemu omwasi kasookeekwe wano looya amanyikiddwako obulungi nga Semuju. Anyway, kankuwe looya ono amanyikiddwako obulungi nga Melody Segona. Banoonyeza olunaku lw'eggulo lwonna yababuze. Tutuuse ku poliisi, twatandikidde ku poliisi e Nateete wano ebutwala oba etwala ekitundu kino ne batugamba nti tebamanyi wagyali, naye bo basomyeko ku mitimbagano okumanya okuwambibwa kwe. Ne batugamba tebasobola kuwandiisa musango gwe tubadde tugenze okuwandiisa ogw'omuntu abuziddwawo,
ne batusindika ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli kya CID ne tutuukayo nabo ne batugamba tebajja kusobola kugurecevinga ne batusindika ku CPS ku Metropolitan Police ne tutuukayo nabo ne bagaana okugurecevinga naye nga basuubira nti bajja kumanya webunaazibira banaba bategedde munnaffe gyakuumirwa abamuwambye n'okutuusa olwaleero tetulina kitongole kyetumanyi tetulina wawe tumanyi nti waali okujjako kumanya nti yawambiddwa amagye era n'atulugunyizibwa n'atwalibwa oluvannyuma tubadde tujja tugoberera omutimbagano gwe tutamanyi obanga ddala gwe mutongole naye nga kisoboka kubanga bibaddewoko nga kugambibwa nti General Muhoozi Kanyarugaba mutabani w'omukulembeze w'ensi eno ate era omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko gwe bawa obuyinza obungi ng'ajja atwitinga naganze mulina era kakati akoze bw'ati ngenda baweereza ebifaananyi era ebifaananyi ne bijja nga kituufu bya muntu waffe nga tali mu mbeera nnungi asibiddwa ekitambaala mu maaso ennyindo n'emimwa tumanyi nti alina obuzibu bw'okussa okuva lwe yalwala n'atwalibwa mu ddwaliro e Buyindi n'olwekyo okumulaba ng'asibiddwa ekitambaala ekirembe ekifaanana bwe kityo nga kye baasiba Yesu kitweraliikiriza ku bulamu bwe okussa kwe okulya kwe tetumanyi nti n'abeera atya kubanga emmere gy'alya tebagirina. Ekyokubiri ekyamazima tukyogere tetubeesiga. Ekyokusatu eddagala lye baali mulesezza alina eddagala lyabaddeko erya pressure n'obirwadde ebirala ebibadde bimutawaanya byamutwaza e Buyindi ate nga byava ku bo bennyini kubanga bo bennyini be bamukutula olukizi ewandegeya baali bamukwata omutwala mu kooti e Masaka olunaku lumu emabega eyo. So byennyamiza byeraliikiriza abaana be balabye ebifaananyi ebyo byonna biri gruesome nti tetumanyi abantu abagunjufu nga basobola okukola ekifaanana bwe kityo. N'olwekyo gye muli mutusabire nga nammwe bwe mwesabira kubanga buli muntu kati akeesa lukya. Twali tulowooza nti nga bwe bamufulumizza ofiisi y'obwa Lord Mayor bannaffe bajja kufuna obuweerero. Tetwamanya nti ate n'omulimu gwe yasoma nagwo gujja muviirako embetezi kubanga Kanyarugaba agamba nti amulanga kugezaako okumusavinga ekiwandiiko kya kooti. Kale yakola ensobi okukkiriza instructions ezirimu okumuwawaabira ng'ate ye tawawaabirwa era agambye omuntu yekka akkirizibwa okumuyita ekitaawe tewaliiwo mulala. Akyafukumula bingi naye nga ffe kyetusaba era nekitusabira Katonda akole munnaffe ateebwe. Kanso kikyemuza ebigambo bya Medad Ssegono biwulidde bulungi. Akunnyonnyodde embeera Lukwago gy'alimu ng'omuntu era n'akutegeeza nti abaami bano bo nabo tetubeesiga. Gy'ali tetwesigayo naye ebifaananyi bye tulabye byennyamiza era bw'obiwuliriza ekyamazima amatuufu bikwasa ennaku bw'obitunulako bikaabya. Naye Mukama kankuwe wano vidiyo eno Ssemujjuŋŋanda. Muhoozi mu ky'okubuuzaako yagambye olwaleero nti kitaawe yekka mu Uganda y'alina obuyinza obusobola okumusamoninga. Lukwago amusamoninga ngaani kati awo we tuli. So Muhoozi agambye naawe ajja kukwata naawe munaaweereza okumutwalira empapula. Muhoozi okumukwata kiina buzibu. Nze nali ku TV ne General Ed Tumwine nga bakamala okutta abantu mu Kampala. Tumwine n'abalalika nti tugenda kubatta. Ne mugamba alekerawo okweraga. Tumwine era bwe navaayo ng'abantu balaba nga ataatuukeka. Naye kati Tumwine ali mu ntaana nze nkyali mulamu nze obuyinza Katonda yabunnyinako. Muhoozi ne wankuba n'enfa ne bwankola ki talina kyagenda kunkendeeza just matter of time naye abajja kunsangayo kati Tumwine be batta yabasangayo. Ebyo nno mubiwulidde era mubirabye bulungi. Ssemujju agamba nti byonna Muhoozi byakola mbiraba nze era sseeraliikiridde bwe kuba kunzita munzite
kuba ne Tumwine yagamba the police has a right to shoot and kill you. Nti era namuddamu n'amugamba obyogera naye oyo guludde naye asinga obumanya kati essaayo olwaleero Tumwine ali mu ttaka kyokka ate nga Ssemujju oba oli awo akyaliwo. Butereevu era bwe gwina n'okuba ne ku bantu abalala bakola ebyo byonna bye bakola naye olunaku luli kyolwo Mungu oyo atalya nguzi oba oli awo ajja basasula. Sooka oleke kati ngera kuwako katipu katini ku vidiyo zino zonna. Sooka owuliriza wano Nsereko. Honorable Lukwago bw'aba alina omusango gw'ateebereza okuba nga yakoze ekkooti teri wala atwali awozesebwe ng'omuntu omulala naffe ffenna bwe tuli batuvunaanyizibwa ng'abantu batukwate tusibwe tuwozesebwe kubanga teri kitasobola kuggwa teri kitaggwa era bwe kubanga kwe kugera kwa Mungu nti waliwo okufa n'okufa tetuyinza kwewala oba oli ku luguudo oba Nsereko agamba nti bw'aba nga musajja we Lukwago alina omusango gwe yazza atwalibwe awoze oba awere ennembe nagwo okusinga okubanga bannansi batulugunyizibwa n'okuttibwa mu mbeera efaanagana bw'etyo. Wuliriza wano Lukwago. oyinza okuseka olwaleero ng'ekiri atabaala tekinnatuukawo. Abamu bayinza n'okutujeeja mu bbanga lino oli n'avaayo n'aga kati mulumiddwa nnyo ekituufu tulumiddwa teri asanyuka kulaba kifaananyi ekyo nga kikolebwa ku muntu yenna ne bw'aba Munnayuganda yenna. Naye bwe byabeera kwedi mutwe mwenna mwasirika ab'NUP ne bakaaba bokka na bokka. Kati wulira Noah Mutwe. Ogamba otya mwana wa mama? Mwana wa mama nzikusabye era 5 ku 6 ku 7 zokka ze neetaaga ate tobeera mukodo nkwatiramuko kubanga nange munnange simanyi nnaku zange nange kati kirayika mbalambale naye at least katubeeko ne kyetukoze kyetwogedde kyetubagambye tuli mu kiyitibwa total state capture tuli mu kulaba ekiyitibwa transition nyenga transition eyo Munnayuganda tagyenyigiddeemu transition eno ng'ekoleddwa family emu kakati tugenda mu kiyitibwa absolute dictatorship gwe obadde tonnakitegeera tonnakiraba olwaleero gwe munnankyukakyuka si kusuubira kubalaatira kusaagira mu nsonga ya Ssaalongo Erias Lukwago. However much the political differences, njagala otunulire Ssaalongo Erias Lukwago ng'akwatiridde essiga ery'amateeka, rule of law, enkola ey'amateeka. Olwaleero oyimiridde ku bintu bisatu okulwana gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Essoka kya byonna je rule of law, enkola ey'amateeka, nti enkola ey'amateeka mu ggwanga tekyaliwo erinnyiriddwa. How do you justify that? Twalero muganda waffe BTN Media Beyond the Newsroom muzikirize wanone wennyini wembamba tera nzadde nituli ku BTN Media ababaye akumata kumira mpeera mbagalize ebyo byemunjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.